Katikkiro Charles Peter Mayiga akiguddeko Abaganda bamutabukidde nga bamubanja Ssaabasajja Kabaka bamubuuza Ssaabasajja Kabaka aliwa ng'ata maaso bwe batyo ne bamufubutula ku mipiira gy'ebika ekibadde kiggulwawo olunaku olwaleero. Kubadde kuswala kwa maanyi, kubadde kuwemuka eri Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'abantu bamubuuza Kabaka waabwe munne nga tasobola bannyonnyola Kabaka wa gy'ali wabula ng'ali mu mbeera ey'okubuzaabuza. Kino nno kijja abantu ku mbeera ne bagamba nedda katuyimukemu tutandika okukola ekituufu kye tulina okukola. Era muganda wange mukwano gwange nyongera okutegeeza nti Katikkiro leero ajja dutegeeramu nti Abaganda baagala Ssaabasajja Kabaka. Manye abantu tubagamba bino ebintu ne balowooza nti nno byakusaaga, ne balowooza nti nno byakutuulamu just awo. Netwongera obbajjukiza nti abantu baagala Ssaabasajja Kabaka waabwe, tolina ky'obagamba. Baba bakusabye Kabaka baba tebakyayagala ggwe, baba baagala Ssaabasajja Kabaka. Naye nga Ssaabasajja Kabaka yonna gy'ali twongere omusabira Omukama amutukuumire, amutuwangaalize, akomewo alamule Obuganda, akomewo alamule akuume Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tumusabira okuwona obulungi, tumusabira byonna byonna ebimusoomooza. Abalabe be ab'ewabweru n'ab'omunda bannange tumusabira Omukama oyo mwennyini ennyini eyamutuwana okubeera Kabaka waffe amutusaasirire ate era amusuuse obulwadde bwonna 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 obumuluma, amusuuse Mukama. Tulina okusaba kubanga abalala bo benoonyeza byabwe baagala kulaba nga Ssaabasajja Kabaka aggwawo. Naffe tumusabire Mukama amutukuumire. Era tulina okukkiriza nti Kabaka waffe bw'aba ng'ali wamu naffe buli kimu kijja ttambulira bulungi. Era twongera okusabira Ssaabasajja Kabaka yonna gy'ali, Mukama Katonda oyo amutukuumire. Naye nga ye Katikkiro Charles Peter Mayiga abaana bamufubutudde ne bamugamba nno nedda, ekimala kimala, ke kaseera otuwe Kabaka waffe tumukubanjiriza ebbanga nga munnange weetuddeko ng'olowooza mbu tuli mu kusiika binyumo, ng'olowooza tuli mu kwesudiyaamu. Abantu nno batabuse, abantu nno baagala Kabaka waabwe, tolina ky'obagamba. Katikkiro Charles Peter Mayiga wandyeberedde muno w'abantu Kabaka waabwe. Ne bikutambulira bulungi, buli kimu ne kikutambulira bulungi. Ne gwe oneeremezaako ng'abantu bakusaba Kabaka waabwe, gwe weekaza bwekaza, olowooza mbu togambwako. Mukwano gwange ensonga nno ziyinza obutakubeerera nnungi mu maaso eyo, ffe kye tuyinza okukugamba n'okukutegeeza nti abantu bawe Kabaka waabwe bakufeeko. Kubanga Ssaabasajja Kabaka tumaze akabanga tetumulabako, twebuuza Kabaka waffe aliwa, tewali atuwa ansa, tewali atuwa ansa ntuufu, tewali atugamba bituufu. So kakati Katikkiro Charles Peter Mayiga ogenda kiwuliramu. Zanga condition ekoze eki naye kati ye katumusabire nga omuntu road mayor yajja kuba mweri 20% nekikolera ddala bulungi nga bwagattako n'ebintu ng'ebyo traction. Era traction nze singa nabadde nze nandigambe gyoba ogira ng'okola ki ng'obeerako ako just nkayisizaawo buyisa, naye ng'ensonga ya Sseggirinya gye mbadde nzize kubanga yali obubi ennyo, ali bubi ge mazima. Yongera osharinga evidiyo. Kati ngenda kumaliza nene ensonga ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Nayo kanjogereko, sijja kukkiriza nsonga kuyitawo ne sijogera kate ebiseera ebisinga abantu b'ojogerako bagenda ne bagamba mbu Jacob Baleeti gy'obeera be baagigula nti simanya ate aba Nuupu be babyogedde. Kati wa Nuupu kimugaana kwagala Kabaka n'okwogera ku Ssaabasajja buzibu ki? Buzibu ki okwogerako naye ng'engeri gye baba n'olugezigezi. Kati awo nsalawo nenkola ki nembeera nga njijjako. Kibiriga agambye good work bro, continue preaching. Muganda wange tujja bikola, tujja bikola, tujja kubanga tusomesa eggwanga kye tusobola, tujja kubanga tukigamba eggwanga. Kakati wempitidde baganda bange ennaku zino nno Uganda etuvuga speed. Njagala mukikkirize, Uganda etuvuga speed. Mama
tuba tukyali kugwa Sseggirinya tukyeraliikiridde Sseggirinya tali bulungi tweraliikiridde ne wajja Hawis Masaaba Philip Yoni Ngozereeti naye yadde kale kankuddiremu katono kubanga Masaaba nsonga nkulu nnyo amazima gali nti mu kigambo kimu oba bibiri Masaaba tunoonyezza ffe nga bafuutu soja nga tukwatagana bali ku ground Masaaba tannalabika ku police station yonna bamwegaana buli wamu bamwegaana gwe wenna yakatuuka Masaaba buli wamu bamwegaana tebannamulaba ekitegeeza ki kikonfaminga nti ali mu ttokya kyemba musajja atwala eyo bali mu muto kyalinga bamukuba miggo lwa kwogera mazima obuzibu bwonna obutuleetedde bino byonna n'okudduka ne tugenda mu diaspora abantu bangi bagenze mu exile nange kamwa kwogera era abamu baali batandise obigira n'agamba naye Sisi n'agambya Zereeti Sisi Namata nange nno munnange lumu nga njagala ekyosi kimale okuyita nagendako ke Nairobi ebibeera eyo ne bitula ate bw'ogenda eyo oba nakyo nkibabuulire bw'ogendayo eyo oba togenze mbaotidde naye ekyosi kimale okuyita era ensonga lwaki wendi ne ku mbaga nabaddeyo bulungi tubeerawo oba okitegeera naye muna ekitubeeza eyo n'obeera mu kwebowa n'obeera eyo ng'oli omeboweka mu Luswayiri nga weeboye biki ebintu byonna bikusobedde lwa kwogera mazima ekituteekamu eyo embeera yonna kwogera mazima si kira kyonna kati ne Masaaba yennyini ekiri mu mukubisa emiggo ssaawa zino kwogera mazima waliko eyagambye nti Masaaba yali ku kitebe kya NUP nga ne bamuyita ne bamulicognizinga abuuze ku president naye gwe basinga okulicognizinga simanya yakulira oba ye coordinator wa America wa NUP biki mbukati ng'oli tebamukwata saagala nnyo bantu babuuza bintu bya kisiru nga tuli ku nsonga eziri serious nga bwe mbagambye olunaku lw'oli teruba lwono oba mwekitegeera oli teruba lwono ekirala omuntu ayogera ekigambo kisobola ofuuka ebikolwa ekirowoozo kisobola ofuuka ekigambo ne kifuuka ebikolwa kati omuntu ayogera nga Masaaba oyo bamulabanga inciting violence era bakimanyi lunaku lumu asooka okwogera ekigambo ne bakikola ne babavuunika so kati omuntu nga Masaaba otoyinza mugereza kuba corporate ng'oli ate owa America biki corporate balidiiringa naye olunaku olulala balina kusooka Masaaba we baba bamwetaaga nnyo so Masaaba gwe wenna abadde ambuuza famire mbu bakwata wa famire then famire n'ayita Masaaba era ndowooza yamulimbalimba jangu tulye ku miyembe awo nsaaga naye ayinza okuba yamugamba janguko wano ninamuko obuzibuzibu muganda wange kubanze bwongamba jangu bakuyita wano ku poliisi nze bante sigenda gwe nkimanyi baba bajja kutadde oli muganda wange bajja kuta tebalina kye bakwetaaza nnyo nyongera kudduka so byebyo ebiriwo tukyanoonya ennaku ziweredde ddala 10 nga muganda waffe ali bamukuba miggo ate twongere okudimandinga twongere ddala okudimandinga muganda waffe tetuzikiza nange kyekindeeta wano ejjo twabadde mu mbaga era nga bondaba nkooye netiwaaka yagatta bugasi buli kaseera ebeera ensika naye era mbadde nina okwogera ku nsonga y'Amasaaba nkulu nnyo ffenna twongere okudimandinga tetwerabira ennaku ziri 10 okuva kati ndowooza nkuwaddemu kaakatono kobadde kogira tetunnaba muzuula mu samale sijja kulwisa tetunnaba muzuula tukola ekisoboka ekibiina kya NUP ne baloyazi nabo banoonya naye naffe era abafuuti soja togamba mbu gundi anoonya nze ntudde kasita SG agamba kati banoonya kati ffe katutuule naffe tube tulina tukwatagana nabo eyo ne famire tugikubirako ne famire ate etuuse okuba nga ate ebuuza ffe nogamba kati yo yatuula yabivaako naye netuuka okuba nga ate neebuuza ffe kati munnange kiri kitya of course nabo beeraliikirivu ebyabaawo byabaawo tebigatta naye era nabo babeera beeraliikirivu nnyo ensonga ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye mbadde njagadde njogereko kyekinjizisizzaako baleeti nenjijjako aboolugezigezi baleme gamba nti owa baleeti ayogedde ku nsonga ya Ssaabasajja
naye nga nze nkiraba tekiina musango. Wabbalete asobola okwogera ku muntu gw'ayagadde ng'era omuntu w'osaako era nti tugwa mu categories ez'enjawulo. Bibiina by'obufuzi tuli mu madiini ag'enjawulo. Kati bwe nzijjaku nga nnyambadde sapule oba entalabuusi, lwaki togamba nti ow'entalabuusi lwaki ayogera ku Ssaabasajja? Kino bakisindika ku Nuupu nnyo kubanga tebaagala nnyo bondi eyo wakati wa Nuupu n'Obuganda. Bamanyi awo mubeera b'amaanyi nnyo era wakati wa Nuupu ne regions endala. Yensonga lwaki ekyo bakiremezaamu nnyo. Ng'era bwe balemezaamu eky'ebisiyaga naye ng'ate ffe tuli mu kuwasa mbaga. Bwe babuze ebisiyaga we tuwasa embaga ate tetubyogerangako nti tubipromotinga. Kitegeeza ki? Nti teri asobola kuwa ssente kati oba ye aba akuwaza ki ow'ebisiyaga? Akuwa owase omukazi. Obanga agamba nti ow'ebisiyaga akuwa ssente z'ebisiyaga owase omukazi, tobipromotinze, oyongera kuwasa, mwongera kuwasa, kitegeeza nti talina kikuweesa ssente. Era nagambye addamu ekyo kibuuza nga mumulabye okuva ne ku mbaga gye twasimbye okubeerako ne muddamu abuuza ebintu ebyo bwe bityo. Oyo mumanye aliko ekikyamu ku mutwe. Ensonga ya Ssaabasajja Kabaka nze ngiwulidde wano ku Facebook ne ku TikTok. Yonna yonna gyeri etambula. Ate ku TikTok gwe wenna atannaba kugenda oba atalina TikTok account, kati buli kyokka kye boogerako kya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ne ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Abantu abasinga bagamba, nange ngenda kuwa endowooza yange, abasinga bagamba nti Ssaabasajja Kabaka muwambe. Waliwo abagamba ebyaddala Ssaabasajja Kabaka muwambe, bamuwamba, ali mu buwambe. Abalala bagamba Ssaabasajja mulwadde, mulwadde muyi, tebaagala tugamba. Byonna abantu ab'enjawulo babyogera. Ate abalala basazeewo kusirika ne batunula butunuzi. Abasirise oba abasirise obusirisi abatunda obutunuzi, waliwo ensonga bbiri lwaki basirise oba lwaki batunula butunuzi. Ensonga esooka tebabitegeera. Abasinga tebabitegeera. Kati omuntu wabeereyo nga tabitegeerako ddala n'asalawo kukola ki? Kuzinga mikono asirika abirabe. Ensonga ey'okubiri, abalala tebeefiirayo, tebinkwatako. Ye ensonga lwaki abamu basirise. Kati nze batokke buli nsonga ejja wano mu ggwanga nina ogyogerako. Naddala nga mpulira yeetaaga okuteekako eddoboozi lyange, nina ogyogera. Ensonga lwaki nvuddeyo. Naye era waliyo abalala nga banenya abagamba nti where is our king? Nga babanenya, lwaki muteekawo embeera, muli basiru, mukola ki? Nga babanenya. Okitegeera? Naye muganda wange, bw'osanga ng'omuntu nga abanja kabaka obanga akugamba kabaka muwambe, toyina mumalirako maanyi go nti nno omunenya, simanyi oyogera biki, simanyi okoze eki. Njagala nkubuulire ebintu byonna bibeera possible oba biri possible, bisobokera ddala. Ekireetera abantu abamu obuzibu nti bakimanyi Ssaabasajja muntu w'amaanyi nnyo. Ssaabasajja Muwenda Mutebi of course muntu w'amaanyi, muntu wa byafaayo, nti we bakugamba nti nno bamuwamba bamuwambe, oli akiraba nga tekimakinga sense. Oli akiraba nga akulaba nga ggwe ali nseeni bwe balowooza. Naye kambabuulire buli kimu kisoboka. Buli kimu kisoboka, ate si ku guno omulembe gwokka. Bw'obanga obadde ojjanga osoma ku butabo obw'enjawulo obwa history obw'ebyafaayo, oba si kyo ng'olina mulabi wa firimu, bano abantu abatera okulaba ki? Abatera okulaba Aisha Oganda nkutumidde. Abatera okulaba firimu. Firimu ezo tetuziraba kunyumirwa bunyumirwa. Ekyo njagala nkibabuulire. Firimu ne weebeera ya buseegu, firimu ne weebeera comedy, firimu ne weebeera adventure, oyina ky'ojjamu ekyokuyiga. Lwakuba abantu abamu balaba kuseka, balaba kwejjako stress, balaba nga beeboye, okitegeera, ne balaba firimu ezo. Naye firimu ezo buli kimu kibaamu ekyokuyiga era nga boolaba obutabo. Kubanga ebiseera ebisinga abantu abamu ng'oggyeko abazannya ku bye basuubira ebijja mu future, ebiseera ebisinga abantu bazannya ku bintu bye basuubira nga bya happeningako. Kitegeera, nga bya happeningako bye bazannyako. Kati bw'olaba ng'omuntu bazannya nnyo firimu
oba osobola okulaba firimu ezo nga firimu ezo ekulaga nti waliwo kabaka era nga kabaka w'amaanyi nnyo ne bw'ajja mu lukuŋŋaana bw'ajja mu public aba w'amaanyi aba wa kitiibwa n'ebimuli babimuyiira kapeti bazimuteerawo naye ng'ekiri eri emabega munda ng'ate ye wali abamufuga kati nkuwa ekizampo nga bamufugira ku ntoli bati wano wa public kukuumirawo public nti waali naye ng'eri ebyo tuzze tubiraba nnyo byapeninga bibaddewo mu byafaayo ezo banga omukyala ayina ne mukoddomi wa kabaka oba waliwo abali awo mu lubiri oba waliwo abantuntu oba waliwo katikkiro oba waliwo ki nga be bali ku kabaka nga be bamufuga ebyo tuzze tubiraba mu firimu tebabizannya mbunno baagala kuzannya oba kunyumirwa so ebyo ebintu bibeerawo byapeninga kati kireete ku mulembe guno gwennyini gwe tuliko ffe tusomesa bategeera tetusomesa buli muntu kubanga sometimes information gy'obeera oyogera abantu baba tebali ready gipasivinga olw'okuba nti kwaka kaseera obwongo bwe bate busobola kuprocessinga bulungi information eyo bubeere nga bukola ki nga bugikonsi n'oluzungu nalwo oluzibu so bino ebintu tusomesa bategeera nti bwe tudda ku guno omulembe gwe tuliko Ssaabasajja Kabaka yadde nga musajja w'amaanyi nnyo naye era bwe bakugamba nti nno baamuwambye tovaayo n'ogamba nze mpakanye ekyo tekisoboka nga lwaki tekisoboka sooka ombuulireyo ensonga emu lwaki Ssaabasajja tasobola kuwambibwa kubanga alina amagye agamufuga amagye agamukuuma galiko agaduumira aduumira ye Nakyemalira addako okuduumira ye mutabani we kaakati bano baba bakolaganye n'abakungu abamu abali Emmengo Ssaabasajja Kabaka asobola okuba nga muwambe era bw'osanga omuntu ng'abanja nange nno nnoonya wentandikira maaso awo nange nja kutandika okitegeera bw'osanga omuntu ng'agamba Ssaabasajja Kabaka muwambe tomulaba ng'ali nseeni bino ebintu bisoboka ekisooka ennaku zino kati ettaka lyatabuka ettaka lyatabuka era ng'asinze ettaka ye Kabaka okitegeera ettaka lyatabuka ekyokubiri ebyobufuzi bisusse ekyokulala abantu kati baagala nnyo ssente omuntu alya n'olukwe oba muganda we oba boosi we oba biki abantu kati baagala ebyobugagga so bwe kibanga kituufu nange nteekako eddoboozi lyange bwe kibanga kituufu nga Charles Peter Mayiga nga waliwo embeera ng'eyo eyogerwako mu bannayuganda kubanga abantu kizibu kyakwogera ebintu onnakyogera okitegeera awabeera omukka abeerawo n'omuliro bwe kibanga Kabaka muwambe tetubasaba tubalagira Kabaka mumulirizinge abeere wa w'alina okubeera bwe kibanga amazima Kabaka nga muwambe kubanga ensi yeetaaga okwapudeetinganga olaba Mwami Museveni bwe mumugamba nti mulwadde bwe mumugamba nti nno simanya taliiwo atirisi afubako koba walabikirako oba mu mmotoka oba wa ajjewo eyo dawuti ye ayagala kwekuuma ng'alaga ndi steady wendi ndi songo ndi biki akwapudeetinga mu magezi bwe mugamba nti biki ng'ayeekubisa obupushapu akulage nti wendi ye engeri gy'azzakolamu ekyo kintu so bano abantu ab'amaanyi abali important bw'obeera nga olaba mu public mulimuko okwemulugunya oba waliwo dawuti oyina okufuba okulaba Charles Peter Mayiga oyina okufuba okulaba nga oyina engeri gy'omalawo eyo dawuti mangu ddala oba okitegeera mangu ddala kubanga nze nasemba okulaba Ssaabasajja Kabaka lwe yajja okulambula enkuuka nga yankya nga yeetambuza bulungi nga buli kimu akikola bulungi kati bw'aba yagenda ku medication n'agenda ebweru oba n'agenda ku medication ekyo si kibi by the way mwenna abampuliriza bw'aba yagenda ku medication ekyo kiri oke omuntu yenna agenda ku medication kuba naye si kyuma naye bw'aba yagenda ku medication nga mulamu nga yeetambuza kiba kitegeeza yagenda for check up n'okuba ng'ayongera okugattagattako eddagala kati ate toŋŋamba nti bwe yatuuka bulungi ku ddagala ate nadda nnyo wansi tosobola mutulaga omuntu omukubayoko ku bufaananyi awo
wabayoko update ne bwaba ali bweru oba nimyakoko n'abakungu biki obufaananyi ne bujja mu public ne bamanya nti omusajja waali ali free ali steady okitegeera kuba singa abadde ku kitanda nti naali awo ku kitanda twandigambye nti waitaagala mutulaga ng'ali mu mbeera nti ali ku kitanda yagenda yeetambuza kitegeeza ki yagenda just kugattamu tukucekinge wano kabulaabulamu wano kakola ki tukongezeeko ku medication yonna bwe bityo kibategeeza gyali ali steady kati bw'olaba ng'aliwo ebigambo ebiyitiŋŋana ebyo ebigambo mubikuba ng'obudde bukyali mu magezi okitegeera nze okwo kwe kwandibadde okusaba kwange nga tetunnabatandika kukambuwala kubanga abasinga obungi tuli bakambwe ennyo ate bwe tutandika okukambuwala naddala ku nsonga ezijjuna ezitujjuna tewaba watukuba ku mukono era ebintu ebyo tubitandika tewali wayinza kuva okugamba mbuno simanya toyogera bwoti tujja kubyogera kati nga tetunnaba kugendaawo wonna n'okwonoona obudde obungi n'amaanyi amangi Diana wa Bobby nkutumidde okwonoona obudde obungi n'amaanyi amangi mubeere bantu babuvunaanyizibwa mubeere bantu bakulu mwatisimuwaawo ku update akakwata ku kabaka waffe abantu ne bakola ki ne bagamba ate kiri ng'ebadde bagamba olina okufuba okulaba ng'oprovinga wrong omuntu oyo abadde ayogera gwe kyosuubira mbuno si kye kituufu so nga naffe tukyetegeka okubeera nga naffe tuyingirira ddala mu nsonga ezo tubanje kuba gye munayongera okubeerayo nga temukola ki obadde ogamba wano eno nalebegala ekyo ngutumidde era bw'ogambye bano abantu batambula na bifaananyi teri muntu mukulu atambula bw'atyo nga taliiko wa bifaananyi bye kati oba ebifaananyi oba photographer yagenda kukola ki ye tiketi baba bagula yaki mpozi ng'atambulira bwereere tiketi baba bagula yaki agenze okukuba ebifaananyi nti oba ayinako watuuse obanga ku kisaawe ne baupdatingako ng'ali awo kubanga nezo page nazo zina okubeerayo page ya Buganda Kingdom biki nezibeera nga at least nga abantu balabirako babeera updated guno omulembe gwagenda wala waliwo ebintu ebimu tulina okukyusaamu emabega waliwo ebintu ebimu obulombolombo n'obwavaawo kubanga omulembe gukyuse kati bwe muba mulowooza mbuno bijja kuba byakatwe simala twekisize ensonga za kaka zijja kuba zatwekisize nga guno omulembe gwakyuka kati tuli mu mulembe mupya mulembe mulala nnyo gwa kuapudetinga bantu ebintu ebigenda mu maaso tosirika busirisi obeereyo osirike bw'olaba abantu balina kye bagamba nga kye baleese vaayo bapruvinge wrong tumanye nti nno mpozi nga kituufu era nga kye mugamba nti bamuwamba era kye mbagambire ddala nti nno kisoboka okuleka nga gw'olina ansa n'ovaayo n'ombuulira wano ekiyinza okugaana okuwamba Ssaabasajja Kabaka awo nga nkuvaako naye nze ngenza obitundatunda muno birowooza ng'omuntu omukulu nga tewaliwo yadde n'ekyo ekisobola okugaana bano abasajja okumuwamba bulungi nnyo bamuwamba nga bamuleeta lwa mikolo mwe mwongere mukole ki mubeerewo nga muli bakkakkamu ng'Abaganda naye ng'eri wali eri abali mu kkuba entoli katukugambe kino Ssaabasajja kye tukikola twagala kino nga waliyo abali eyo abali ku ntoli abakuba entoli oba mwekiraba bisobokera ddala toddamu n'owakana bwe nkusanga olina wowakanira ne nkuvuma togamba mbu nkuvumi at least tuula bbali sirika nze katolaba nze maze almost week namba nga nsirize kubanga nze ensonga nzetegereza nensanga Teacher Lumbuye ng'alina byayogera ku nsonga za Ssaabasajja lwaki mba ngenda ne muwakanya simuwakanya kubanga nekyemuwakanyizaako sikiinaako gundi ne bw'anaakubuuza kati lwaki ogamba tasobola wambibwa tolina kyogenda muddamu asobokera ddala okuwambibwa ebyo bibaddewo ebbanga ddene nga ne freedom ye tolamba nno tubanja free machete naye nga kuva mabega myaka nga 10 mabega tuba tulina kugamba free Kabaka nga freedom ye yagiruuzinga dda nga takyalina freedom
bisobokera ddala. Yensonga lwaki omuntu abyogerako n'adimandi nga toyina mumusala mu maaso. Muleka adimandinge paka ebanamupuluvinga nti kyoyogerako si kituufu. Ensonga ziri bweziti ne bweziti. Ate kyekitusuubira nti mwandibadde mukikola ng'obudde bukyali, mwandibadde mukikola mangu nnyo. Bwe nfubutuka wano ngenda kugendako ne ku TikTok. Ndowooza era nayo mpulikinga ate ndeseeyo ne vidiyo. Olwo tuba tutandika mpola. Kuba kati we tuba muganye otumatiza ekintu ekikwata ku Ssaabasajja Kabaka kati mwagala tukole tutya. Bwe tunaava nga mufuna entondo, abaana bavuma, abaana bakolayo bati, abaana bamanyira Obuganda. Yeffe Buganda tetuli kubali ba business men abali mu Buganda yadde kale Baganda naye baliyo bali mu kukola ssente zaabwe. Bakola ssente kati Obuganda obutuufu bwasigala mu ffe abantu ba bulijjo bali ku bya bugagga. Abo bonna be mulaba Emmengo bali ku bya bugagga banoonya bagulabinga. Bagulabinga wano nakwata ano bagulabinga. Omwoyo gwa ssente gukwerabiza omwoyo gwa Buganda mu bantu abamu. Kati yeffe twasigaza omwoyo gwa Buganda era ffe tulina okwogera. Nze ni musajja Muganda neddira ndiga akabbiro mpologoma era bobeera kuno ng'oli kuno oli comrade ng'oli opposite sex ng'oli wandiga. Kati gwe mulayini ezo nze obeera omponye era ow'endiga awo yabeera mwannyinaze yennyini. Era ffe tulina okwogera ku zino ensonga teri mulala agenda kubanga ayogera ku nsonga zino. So nga tetunnaba kwongera kuteekako kazito mwandibadde nga eggwanga mulitegeeza Ssaabasajja Kabaka aliriddawa. Emikolo gyonna azze tagibeerako naye nga gitambula gyo gigenda mu maaso. Sente zikolekitingibwa buli kimu kigenda mu maaso. Basobola okukolekitinga sente otegeka emikolo naye tebasobola kuba Kabaka kifaananyi. Wano bakwatako ka vidiyo ng'ali awanyumyanyumyamuko ne bakaleeta. Naye tuli mu updatinga Ssaabasajja ali mu ggwanga bw'eti. Ki ekigaano ga Ssaabasajja Kabaka ali mu ggwanga bw'eriti? Oyogera nti ali mu ggwanga bw'eriti ali mu kufunako bujjanjabi bwe era yagenda yeetambuza nakati yeetambuza just kwongerayongerako kufuna bujjanjabi ng'omuntu omulala yenna. Ng'omuntu omulala yenna ekyo kiba kitegeerekeka. So baganda bange mwenna abadde ku live eno awo ku nsonga Ssaabasajja Kabaka nze mbadde ntandika butandisi nange ngenda gyenyigiramu obujjaawo mu maaso tubeere nga tukola ki nga tugitambuza. Ensonga ya muganda waffe Masaaba eya Segerenyanyi bagambye mwongeremu essaala. Sajja tali bulungi era nze siwagira n'abaana bawoza musima mwetegeke muzine tumuzza adda akadde konna. Temweraliikirira kalulu. Tweraliikirira bulamu ate mwe mweraliikira kalulu. Abeereyo gyali twagala bulamu paka waaterera ddala tumulabe nti omusajja ateredde abeere ng'akola ki ng'akomawo kuba waali nze namulabe nga tannatereera yadde n'akatono. Bw'obutwa bwe yaweebwa simanyi na kika kyabwo tannatereera. Ng'omuntu gwe bayereero n'abeera ng'azimbulukuse mu wiiki ejja nga akoze yenna nga musajja Segerenyanyi musajja w'amaanyi tulina omusabira Katonda amuyambe Allah amuyambe ate nga ne medication entuufu yonna bw'ebeera ng'emuweebwa abeere ng'akola ki ng'addawo bulungi. Muganda waffe Masaaba mubitegedde mbibagambye buli we tukwata loose end tekigguka. Ali eyo kyonna ekituukawo twongere kusaba kwa leero nnaku 10 muganda waffe baamukwata lwa kwogera mazima. Amannya n'eddoboozi of course batoke mbatumirako mwenna abadde ku vidiyo eno nammwe abanajja ne mugiraba oluvannyuma. Mwenna mbaagala nnyo mubeere bulungi.
ebigambo byebyo. Tweyanza nnyo muganda waffe Batoke, kwebale kusomesa ggwanga, kwebale tugamba bigambo bingi tubadde tubibuusabuusa, bingi tubadde tubimanyi, naye olw'eddoboozi lyammwe abangi abatadde eddoboozi tutandise okutegeerera ddala ensonga, tutandise okutegeera Mwami Museveni yaani awamu n'akabinja ke. Naye nga ensonga tetunnagitegeera, twongera okujjukiza bannayuganda n'eggwanga lyonna mu kaseera nga Museveni akola buli kimu ekisooka okulaba nga asaanyawo, okulaba nga ajjawo, okulaba nga amalawo, twongera obajjukiza nti ke kaseera akatuufu buli munnayuganda okuyimuka n'oyekwatako n'olaba ng'embeera etereera ddala, era twongera obbasuubiza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency Mukama waffe ng'alwamu ku lwa bannayuganda n'eggwanga lino, bingi bijja kukyuka era bingi bijja kuba eby'enjawulo. Tweyanza nnyo, tweyanze eri.